ekintu kya Kibalama kyakora nnyo okutukubanywa wansi ku babaka kubanga basinga obungi batya kufuna kadi ya NUP nga barooza ekibiina bagenda kukiwandukulula. Kati singa babadde bagezi babadde bakireeta mu 2026 okuronda omukulembeze kubindabinda. Bobi Wine bwatambula ne Masias Mpuuga nti baba Abaganda batambudde wamu. Bwatambula n'omunubi nti atatambudde n'omunubi akola ki? So a leader, when you have got a leader who is focused, committed and focused, ebyabakashumba tabibeera. Kubanga we twogera electoral commission yavuddeyo n'egamba nti abo baffere titubamanyi. Abetumanyi ye Kyagulanyi n'ekibiina kya NUP nakala zaaco. Why? Ebyo byonna byenjogera biri mu electoral commission. Olaba ekyembagamba nti NRM bwebeeku gamba nti genda gikolere mission ekusarako omutwe n'ogenda nga kiwuduwudu. Kibalama bo kibeerabidde. Kibalama ebirawuro byonna bye yarayira byagenda mu kakiiko k'ebyokulonda. Kubanga ye process y'ekibiina okuva mu mikono egy'omuntu omu nigigenda mu mikono gy'omuntu omulala. Amateeka bagalambika bulungi biri mu Uganda. Ebyarayira byonna nga byonna babitwala mu ki? Mu mateeka mu electoral commission. Electoral commission imwe timugitendereza nti kurunu evuddeyo n'ekola bulungi. Mumukwatidde ki nga teri nga bagamba nti emotoka yeyaza omusango mukalulu kawomoro kebanyaga na sekunyaga yena n'okuwaaba tetwawaaba. It was an insane. Nga bagamba nti emotoka ya Rubongoya yetaba basoose kugamba nti yetaba mukuba amayinja. Oluvannyuma ne bagamba nti Rubongoya yatiisatiisa omuntu omu wa NRM nga bali eyo Mwamoro nti ate n'ekirala nti yarondoora nnyo emotoka ye yarondoora nnyo abantu ba NRM. Lwaki tebabarondoora obwo bibwamu bwe binagwera predict ojja kusanga musenero nga agambye nti abantu gwe baba tebazeeyo mu lockdown covid ejja kubamalawo nga yeegase n'olw'omukyala secretary akini talina kyamanyi mu minister of health naye bakyaliyo bambi gyali bamwogeza yali nga penet kakati nga tosobola kuwandiisa ekibiina mu mateeka ga gavumenti nga birabirayiro Kibalama bye yakola nga tobikoze ng'owaayo ekibiina ate n'otabitwala mu electoral commission. Electoral commission nga etunna buli kimu wanange weewawe tuli baffere naye wano tufeze tutya ne balemereddwa okufera state eno nabagamba nti state eno okugirwanyisa olina kubalinnya kagere ku kagere tibatambula ne bakuleka ate mumanyi atukulembera wakawalata nabagamba ko omuntu wakawarata bwabeera wala bwaba atambula omusana nga gwaka tomanyi oba ajejoli kakati nze mbagamba nti Besigye eno deep state Besigye n'okumusiba busungu government jeziva nejezikoma gebakutuma commission nerema bayinza n'okutta teringi Besigye enviri bazisalako ezamuwanga amaanyi tazirina. Besigye alina kawarata talina amaanyi gagenda kubanga ye ayagala lage ayagala kola kamubaaka naye nga ayagala kulaga nti Bobi Wine talina mugaso nnyo mu byobufuzi ye talina kyasobola kukola ku miwendo egyekanamye. Ovulaba buli muntu yagenda ne Bobi Wine n'okusingira ddala bano ababaka bano mu mawenge ekitiibwa kubanga bagenda mu NUP nga NUP yali ku verge of being deregistered. Nga Kibalama bamukozesa baagala bagambe nti ekibiina kike si kya Kyagulanyi asigale mu bbanga nga olina kumanya nti omulabe tatudde kati olaba ba Kibalama babadde batadde mu Girioni. He has been the most outspoken person. Why? Omuntu tamanyi n'ekibiina gye kyava
I think you have just heard Gideon to me to Gumi just yesterday. Bachibaramanga bagabe shibina Gideon waro mumanyi. Ye Gideon singa yali ne shibina chokogerako. Gwe wamuchaza onagama tiyakugamba nti ye chairman bawereje. Yabawejere. Katobero kya no sobora kwogera nti chairman bawejere no tagama nti spokesperson wanup. Ata na kuchogerako. Nyamanye emigo giri mu kona. A very good afternoon, good night, good morning. Mwasize mutya ate mwasibe mutya mwenaba na Flash Channel Uganda. Twalamusiza ko nnyo mulinnya ly'Omukama Katonda kwa twadde obulamu n'atugala nga kyali balamu. Mwebale kwekumira kumpi ate mwebale kutwagala. Mwebale nnyo mwebale ddala. Twebaza Omukama tukyaliwo awamu ne mukulu ya Rugaba mu bukosefu bwe bambi atambula najja eno n'asobola okuweereza eggwanga n'atwa endowooza ye ku mbeera eri mu ggwanga naddala ku ebyo ebintu ebigudde ku kibiina kya NUP. Mwebale nnyo mwebale ddala. Mukulu ya Rugaba mwali olunaku olwaleero n'onkadde obulwadde bumugoya naye yeewaayo taagala buli mbeera ekwata ku kibiina najja n'atwamu analysis n'atugamba waaye and the advisors left, right and center. However, ebadde biriko mu ggwanga mwabirabyeko ebimwabiwulirizaako mu mikutu egy'enjawulo oba ku different televisions. Kati mukulu Rugaba naye azze olunaku olwaleero atangazeemu kweno embeera eri mu kibiina kya NUP. Mukulu Kibalama akomyewo. Ekibiina kya NUP twebuuza kiguddemu ensasage oba Kibalama afuse Kibalamu. Ko mukatuzi mukulu Rugaba yembeera eno agiraba atya? Mutulabidde ne mukulu Rubongoya General Secretary w'ekibiina okumukwata. Netugamba waayi simaje tudda kofi katuze ku Rugaba yembeera eno agiraba atya? Abatuliriza mbalamusiza nnyo mujja kunsonyiwanga bulijjo muri ddoboozi lyange lyasakadde nnyo. Abantu nga bwe naali nsuubiza nti ngenda kutambula nze ngende ku rediyo eno nekirabika byandirema. Obulago mpulira nsakaara nnyo so ngenda ndowooza kuzitemako. Njira nga nkyali ku flashlight. Tuwebaza. Now, ekisooka nsooka kwebaza mikwano gyange bomu diaspora. America, Asia, Europe. Mwena mbebaziza obulamu bwange weewaawo eddoboozi mulalisakadde naye mulaba figa yakomawo. Kati ndi kabode ndikusinga dokita. Oli kabode? Yes. Obula kugenda mu gym. Ekitundu ky'omwaka kimala ku omwezi ogujja. Ogw'omusanvu. Ekitundu ky'okunzijjanjaba. Treatment. Yes, nkimalako nintandika ekitundu ekiddako. 9 months. Nga obulwadde babufuumuula. Wow. Now, you see, waliwo ebintu ebibeerawo mu ggwanga muno. Nze ninsina kuwara nsanyuka basanyusi n'okusinziira puroguramu zinzize nga nkola. Puroguramu eziweddeko nasimba nnyo essira nga ndisimba ku Besigye ne Kibalama n'abantu batono bantegeera kirabika. Kwanza olugamba nti politics etandika guno omwaka. So kakati ebyembadde mbagamba kati abantu bakati batandise kujja gyendi. Nti government eno tesobola kwebaka yadde n'omulundi n'ogumu ngamba Mr. Museveni. Kubanga balina intelligence baraba Bobi Wine buli lucha obuwagizi bweyongera. Mwana watu Museveni n'obuuso omulekeramu nawe singa obeera president n'olaba ne bakuwa data ne bakuwa ebikwata ku Bobi Wine nawe tiwebaka. It's like a miracle. Omwana gye yava katuraba eggwanga lyonna kumpa ly'ettuliro limazeewo ng'ali kamoki tibamukiriza kutambula naye buli lucha amaanyi geeyongera. N'olwekyo ebintu ebyo baleeta nze bye mbanyonnyola kino kibaddewo lwa nsonga eno. Abatanjagala ne bavuma, abanjagala ne bakuba mu ngalo kubanga mba amanyi ndaba politics. You see, gobanga tosobola ku analyzinga
political situations ezibeerawo mu nsi yo obeera munnabyabufuzi naye ng'obeera munnabyabufuzi omuto naye fe abaludde mu byobufuzi Kizza Besigye bw'atandika kwekalakaasa kati n'agamba nti emiwendo girinye yes emiwendo girinye naye ndaba emabega ekiriyo ekyo abantu kyekibakuba araba bulabe emiwendo egirinye na Besigye nga yeekalakaasa olaba omusajja oyo yatuyamba naye abayamba kukola ki owulira kyekinyusi abantu kyebatamanyi kakati nze mbagamba nti Besigye eno deep state Besigye n'okumusiba busungu government gyeziva negizikoma gebakutuma commission nerema bayinza n'okutta Besigye mission gyaliko bamazire okulaba nti eremye baali bategedde nti baali bamanyi nti Besigye bw'ataliko kukalakaasa namungi w'omuntu ajja kuyya amuyiikireko nga balowooza amaanyi ge gali akyagalina tibamanyi nti amaanyi Besigye alinga Samusoni omu Bayibuli gwajjako enviiri Samusoni yali w'amaanyi nnyo nga mbuli mulabe eyajjanga nobwe bajjanga 10 gwe bajjanga 5 nga abatali omu nga ali omu waliwo yakwata oluba olw'omuntu eyafadda oluba n'alukasuka n'atabantu nga 5 oluba lumuluka naye abalabe be bamufumbira omutwe ne bamusindikira omuwala omubalagavu nga malaaya genda okwana Samusoni lazima kubuulire agamaanyi gonna agajjawa abasajja nga bwe tubeera Samusoni yayitika bwe yaraba omuwala omubalagavu n'amukwana bwe baali beebase muwala n'amugamba naye Samusoni tonjagala nkutegedde Samusoni n'agamba nti kyate kiki ekyesikuwadde ekyesikoze mbuulira amaanyi go gavaawa ali bwatatamide maanyi gange gava mu nviiri omuwala n'amubembereza Samusoni neyebaka n'akwata agajirita enviiri zonna n'azikwecurako that was the end of power of Samusoni n'acommunicatinga n'abalabe ne bajja bwe yawulira nga bakonkona Samusoni bwe yabawulira bwe yasitukanga ng'agwa ku ttaka kumbe enviiri malaaya yazikoze eki yazisazeeko weewa bwe yafa nabo abaali baze kumuta naye raba amuteringeyo Besigye enviiri bazisalako ezamuwanga amaanyi tazirina Besigye alina akawalaata talina amaanyi gagenda kubanga ye ayagala lage ayagala kukola kamubaaka naye nga ayagala kulaga nti Bobi Wine talina mugaso nnyo mu byobufuzi ye talina kyasobola kukola ku miwendo egyekanamye mbazimbira ekintu kyange murabe ndeete ne Kibalama murabe state eno nabagamba nti state eno okugirwanyisa olina kubalinya kagere ku kagere tibatambula ne bakuleka ate mumanyi atukulembera wakawalaata nabagamba ko omuntu wakawalaata bwabeera wala bw'aba atambula omusana nga gwaka tomanyi oba ajje gy'oli kati nga kagira bweka mbagamba nti eno gavumenti tugirinya kagere ku kagere tubeere nabo na era bo ekya Besigye kino kyali kyakukyayisa Bobi Wine abantu bagambe nti naye what type of political leader is this one? What type of leader of opposition afanagana n'onu ebintu nibyekanama nibikola nasigala ng'ali bwatyo kati raba Besigye yajja yayagala okutununula Abannayuganda twababuusa bamanyi ekyokukola now Kibalama agirawa ambajagala okubuuza Kibalama bakozesa mukozese is state agent ekyo kyo tusobola nakukibuuza wangu okusooka Kibalama nze Kibalama kati okumwogera kw'obubi ndaba akifudde nga business naye okusooka naali manyi nti bamuwamba definitely baali bamuwamba amagye ne gamutwala
ebyembale ne bamukokinga buli kimu nga bagara basuuze Bobi Wine ekibiina naye nga tikyasoboka ne bagenda mu kooti kyovuraba buli muntu yagenda ne Bobi Wine n'okusingira ddala bano ababaka bano mu mawenge ekitiibwa kubanga bagenda mu Nup nga Nup yali ku verge of being deregistered. Okay. Nga Kibalama bamukozesa bagala bagambe nti ekibiina kiki si Kyagulanyi asigale mu bbanga wabula nga amagezi Kyagulanyi ge yakozesa ye yali aleese balooya bakakensa abakola amateeka g'ebyobufuzi g'ebibiina by'ebyobufuzi buli kalonda yenna yamutuukiriza Kibalama ekyatamanya. When you observe I was coached by the state to lie about Kyagulanyi. Kibalama yakabira n'omukooti ndowooza ng'ekibi kimulumiriza ng'alaba Bobi Wine. Oyo Bobi Wine mbagamba nabagamba nti Bobi Wine tali yekka. Kibalama yatuuka mu kooti bwe yatunula Bobi Wine bw'ati n'akaaba amazika. Ngalaba amwayira buwani. Yes. Manyi Yesu yalina abayigirizwa be 12. Bwe bamurumbanga waliwo gwe yagamba Petero ngamugamba nti nze nkwagala nnyo siri kuvaako namugamba nti gwejja kundyamu olukwe nga n'enkoko nga tenabaku enkoko bwe nakolima omulundi gwa kusatu ojja kuba nga omaze kuneegaana. So nze bwe nzijukirako ekyo nindaba Kibalama engeri gye yagenda mu kooti n'alaba Bobi Wine eyali mukwano gwe naye nga bamugamba nti genda kumpa omute mu byobufuzi n'akaba bukaaba amaziga naye musango nigumusinga nga talina kyakukola. Now awo mbadde ndandaze nga njagala bawo ekifaananyiro engeri biri gye byabeeramu oluvannyuma lwa gavumenti ono okulaba nga Besigye talina kinene nnyo kyagenda okukola mu struggle n'okusingira ddala okukendeeza amaanyi ga Bobi Wine. Nze omukulaba okwanga nakiza Besigye kumusiba ne bamuma nabbi obusungu. Mission was not accomplished. Yes. Okay. The mission was dead on arrival. Ubwe yagitandika bwati weyegera weyafiira bategede nti in mission tekyakora ngaina mukakala kasi kwe kuleeterawo Kibalama. Oya ono tulaba bifudde naye Kibalama tasobola kubeera nekyakora nibapanga. Wabula okupanga manyi President Museveni abantu bangi abamubye era bakyamubba lwakutya ebyobufuzi bwakutya competition. Teri muntu atya competition nga Mr. Museveni mu byafaayo bye naali nsomyeko. Teri atya competition nga Mr. Museveni. Teyagala competing n'akamu n'omuntu n'akamu ayagala beere nga he is on top of everything. Nantamegwa buli kintu. Yes. Naye bw'alaba omuntu nga ayagala kumuyitako oba amuyiseeko akola buli kisoboka. So bakadaazi be bamumanyi the way he behaves politically. Kyovula bakola buli kisoboka okulaba nga bataataganya Bobi Wine ne Nup. Kati kwe kuddawo ne bagamba nedda ekya Besigye kiganye tikigenda kukola werize Kibalama nga bamukomyawo. Weewagira n'omwana ono eyajja wano n'agamba nti yekimani waba wejere Gideon nali naye mu NRM nga tonaba kwetonda nakugamba ata ku Gideon nakugamba nti that man can kill for anything. Yes, nakugamba nti nakumugenderera oyo mwana mumanyi. You see abaana bana abavubuka n'okusingira ddala ba NRM nze we nabeeranga nitugumoyo nga muvubuka Gideon naye nga ng'olaba abo abaana baagala kukwata esente mangu y'omukubo. Kati Gideon n'ekibiina kya Nuputama ekya NRP kya Kibalama takimanyi. Bamuleese buleesi kati naye tugende empola Kibalama gy'atya kasita baalabe kya Besigye nga kifudde bagamba tuzikuse Kibalama.
wabure kiberabira abo barya buri sente ekiberabira nti Kibalama yakubwa nakubwa frat nagwa kotaka ate raba Katonda nga bwayamba nkimbagamba Katonda bwakugulira urugitera rugarawo raba Katonda bwayamba ate nibatutwara mu koti nibatwara mu cyaguranye n'ikibina cye mu koti nti kibina si kico cyafe ni kumusinga kumenya nti gwamusinga tiyafuna n'amanya agajurira boberago gumaze okumeka kakati era nakugamba nti Kibalama atalina kirara kyone kyasobola okukora nga kati kise mu koti nga ruliwe yatuuka Kibalama yali badde ajulira afazali ne bamugamba nti kino kifudde tukireke ebyo byagwera now katokuleta Kibalama bochi babadde bagala just okutataganya ekibina kya NUP na operations zacho kyokubiri ffe Katonda yatuwa aba NUP tuli ne working president okay barabengiri yatambure je bamuhite nsiyo ne muhite muyayanira Senegal avudeyo uyo Germany wa kakati echo nacho kibaruma echo nacho kibaruma so ubwe tunabanga nate ensima abantu baffe banupu abantu abamu babanyuma ne tuli neje nze dinarudewo okuraba mu bibina by'obufuzi abantu abafayo ku kibina cyabo abantu abafayo ku mukulembeze wabo bibantu banupu abantu abafayo ku munabwe yabo bibantu banupu nari sikirabanga mu bibina ebira nakati sikira sinaba kukiraba kujya ko munupu woka now Kibalama bo kibera bide Kibalama ebirawo byonna byarayira byagenda mu kashiko k'ebyo koronda wanga ye process y'ekibina okuva mu mikono ejo omuntu omu nigenda mu mikono jo omuntu omulala amateeka bagarambika bulungi biri mu Uganda ebyarayira byonna nga byonna babitwara mu mateeka mu electoral commission electoral commission imwe timugitendereza nti kurunu evudeyo nekora bulungi kubanga we twogera electoral commission yavudeyo negamba nti abo bafere titubamanyi abetumanyi yekyaguranye n'ekibina kya NUP na kara zacho why ebyo byonna byenjogera biri mu electoral commission orabe kyembagamba nti NRM bwebeku teka ku bwebeku gamba nti gendo gikorere mission ekusara ko omuntu n'ogenda nga kiwuduwudu mission ingegani andi boti bagara ogende ngo bwora bentama intamo bwimara kugenda netumira ginayo tibagara uroze ngo uri mukubo otambura ono genda ngo lichi wudu banga kya masinga yari tabade kiwuduwudu yari jukude ebye yayogera nga waye ekibina nakimanya nte bigenda mu electoral commission kati Bwiino eriyo kakati mu electoral commission bano Kibalama ne Gideon nga bawandika electoral commission nti fe bano ekibina kibaremye twagala ekibina kyaffe tukeziza na delegates conference twagimazedda buli kimu tukyusiza obukulembeze kakati we electoral commission we byagisoberedde nga obujulizi bwone bulina Kibalama nga arayira agamba nti ekibina nakiwayo kati nanyi nicho ye Bobi Wine akikulembera ye Bobi Wine yes mu mateeka bweto bwe bakora nga biri eri kati byabakama ne bane batekwa kwa batuli bagamba banange omusajja twamufera ruli mu January ate na kanu nako tukafere kanu ko tutulengeje tukafera mu cyabazitowerede buzitowere gwe kuba okulya bali demere neba yingi nibagisesema kuturuza nti bakoze nga bwe basanira okukora cyabazitowerede okay kubanga no kugenda mu koti tulina documents ezitwateeka mu electoral commission twalizitadde mu koti niba forcing electoral commission kuzireta timwazifuna tu
timusobora kuwandisa ekibiina documents ezo nga timuzirina. Oraba nabagamba nti omuntu Katonda nga yamwagadde nobwe bwobutwa efuuka mmere. Katonda nga akwagade bakuwa katwa kafuuka emmere nibufuuka emmere. Kakati nga tosobola kuwandisa ekibiina mu mateeka ga gavumenti nga bire ebirayiro Kibalama bye yakora nga tobikoze ng'owaayo ekibiina ate n'otabitwala mu electoral commission. Electoral commission nga etunna buli kimu wanange weewawe tuli baffere naye wano tufeze tutya ne balemereddwa okufera. Tolowooza nti balungi nti bagendedde ku mateeka. Ekitegeeza anytime tuyinza okulaba kali shafaawo. Kayiza butabeerawo kubanga mulemwa mutwe okuwolereza Kibalama. Nedda kakati bali ba commissioners musanvu bali Mr. Museveni bye yagoba nga Kyagulanyi awandisiza kibiina. Ebyo byonna bo babireka ne biyitawo. Bali batuufu babireka mu mateeka naye babaranga ekintu kimu nti omwana temwandimukiriza kukola ekibiina. Kubanga bali bamaze okuweyinga maanyi yafuka kayinja mu ngatto. Yes, nga maanyi ge ganjawulo. Kati bo ne beesirikira ne balaba ka NRP nga kali awo akantuntu omukukyusa NUP Kyagulanyi ye president ate tukyakola ki ekibiina twamaze okukiwandiisa muyinza kugaana ate mulina obusobozi mwe mulondera bali. Kakati ng'oraba Kibalama n'abantu ba NRM bwe buba obubi tibamanyi nakubba. Bwe kuba okulimba tibamanyi kulimba. Owafedde wabeerangayo ababbi b'ente. Ababbi b'ente babeeranga n'amagezi basinga ba NRM bano. Bwe babbanga ente nga bajambaza Rugabire. Bwe babagifuna nga bagitwala ng'onyonye ente weeyiseewo olaba Rugabire. Olaba omuntu yatambudde nandibana. Omuntu yayiseewo wano ali mu Rugabire ente yo yayiseewa. Kumbe ente gye bayambaziza ki? Rugabire. Kati ekyengezako okugamba nti a smart thief conceals his or her footmarks. Omubbi yenna omugezi akonsiringa his or her footmarks. Obikako ne batalaba ekyo kye kibalema. Kibalemesa weeno muleeta nti atwale ekibiina kya Kyagulanyi. Wabula banange singa nali nga nkyali mu NRM kubanga byali byabufere. Kati olaba Kibalama bamuleese kati kumanya nti obwongo bwabwe butono. Kibalama bali badde bamuleeta nga tugenda mu 2026. Wakiri awo nga tugenda okulonda nga tunaatera nga tunaatera ensasa gebeewo. Yes, nga awo baddemu batiisatiise abandeegase ku Kyagulanyi n'okusingira ddala ababaka kubanga abantu abawansi bo n'obwokola otya tobatiisatiisa bakikozesa nafujo naye ababaka abandize ku kadi ya Nup bandifunyemu enkenyera nga luli omanyi nti ekintu kya Kibalama kyakora nnyo okutukuba nnyo wansi ku babaka kubanga basinga obungi batya kufuna kadi ya Nup nga barooza ekibiina bagenda kukiwandukulula. Kati singa babadde bagezi babadde bakireeta mu 2026 okulonda omukulembeze kubindabinda. Mbyogera kati kubanga nkimanyi timukyakisobola byawedde. Sandikyogedde kubanga mbamanyi bwe bawuliriza bano ne bamubola akantu nga badduka bakakola. Nkyogera kubanga kyawedde diiru yawedde nfu. Kibalama tosobola kukomawo. Yagenze Kabowa ne banyonya ennyumba kati olaba obubbi bwa NRM nze mbumanyi. Kati eyo nyumba omuntu bapanze bayinza kuba bamusasudde ayinza kuba yabagambe nti munange ebintu byammwe bimulimu mulaba njagala omwaka mulamba nze mumpakange bayinza kuba muwadde oba biliyoni meka nakita kati biliyoni ne Kibalama ne banene simanyi Kagombe osimanyi Engombe ebibalidde sente ezo ezafise wu kati togenda kuddamu kuwulira Kibalama togenda kuddamu kuwulira simanyi Kagombe biliyoni ye just the crew I'm telling you biliyoni ye
iyo kati awese agenzi tiba chimuchada mukumura kubanga bade bamukozesa bukozesa ate kambabulire bwe batuko okukozesa abantu edanga wano mu Buganda bebasinga ngo kubakozesa mu by'obufuzi naye ati kintu ekyo kiranze ne waffe kati kikutakati. Absolutely. Yes, nga mulina kumanya nti omulabe tatudde kati olaba bakibalama babadde batadde mu Gideon. He has been the most outspoken person. Why? Omuntu tamanyi n'ekibiina gye kyava. I think you have just heard Gideon to me, to Gumi, just yesterday. Bakibalama nga bagabe ekibiina Gideon wari omumanyi. Ye Gideon singa yali n'ekibiina ky'okwogerako gwe wamukyaza onagamba tiyakugamba nti ye chairman bawereje yabawejere katobero kya no sobora kwogera nti oli chairman bawejere no tagama nti spokesperson wanup ata na kuchogerako nyamanye emigo giri mu kona. So ebintu ebyo nze na Bobi Wine yabadde ne Germany oraba muntu nga Katonda muwadde kati yabakubye knockout nga taliwo nga teri nawo bamulinda akoma great statement now ekintu kyokukwatibwa kwa Rubongoya mbarayirira busungu just okuraba nti natine Kibalama gwe turese nabyo bifudde era nze never zida bagundi ba foot soldiers. Yes, abalumbye jona ko rajjo ne mulumba taza Rubongoya. Yes, it was a salute and respect. Marvelous. It was. Yeah, kati ensonyi n'obuswavu nga bagala kubumalira ku Rubongoya. Manyi bwogenda kumacha omusajja ngo mukyalide kumacha nnyo omukazi omusajja nosanga yo omusajja n'omukyala nosanga omukyala nga akuba omwana obutediza nga aswanyula gwe tosobola tomala gagamba nti oyo omukyala naye omukyala ono wanabashi omwana nga amukuba nga atali wuwe manya bumanya ndi bandi babayombye ebyekiro byabadde bizibu kati obusungu nayagala kubumalira ku mwana. Okay. Nga kiro waliwo ekyaganye nga obusungu yagala kubumalira ku mwana kumacha. Kati obusungu bw'abantu ba NRM bwe barabye n'Kibalama nga biganiddewo nga Electoral Commission yeyambudde ekikoligo negamba nti nedda muri baffe tubamanyi nebaga kati tukole ki mukwate Rubongoya ngo oraba systematic oraba abantu abo bwo barondora ufa kubesijo ugende ku Kibalama orabe Rubongoya aba bantu bali kuki okwagora kukakasa abantu nti kino si kibiina kyabaziba misango sino si kibiina ekintuntu buri kimu ngo oraba bakikora amangu naye abantu abaze mu kaseera katono nnyo nibetorora barracks ya Nate ne police was overwhelmed ya telling you foot soldier bano. Yes, mumukwatide ki nga teri nga bagamba nti emotoka yazo omusango mukaruruka omoro kebanyaga na sekunyaga yena nokuwaba titwawaba. It was an insane. Nga bagamba nti yo motoka nti motoka naiba nange abantu ba Museveni basobera nti emotoka ya Rubongoya yetaba basose kugamba nti yetaba mukuba amayinja oluvanyuma ne bagamba nti Rubongoya yatisa omuntu omu wa NRM nga bali eyo mwamoro ntate n'ekirala nti yarondora nnyo kuba emotoka ye yarondora nnyo abantu ba NRM gwakiti babarondora obwo bibwamu. So musango Rubongoya yaseseza yatadde ku mukutuke n'agamba ntenebwe omugamba nti nabarondora ebibe bye mwakoranga mukora byashibwe bamutya okubyanika ngoraba just trumped up charges ezikigwagwa nenga Rubongoya atalina musango kati bamwade police bond rwa pressure ya foot soldiers bafu kati ogwo musango naye kati of all the things
lwaki alize kumukwata lunaku olwajjo nkugambye bukasita electoral commission yarangiridde nti bya Kibalama bifu bwe busungu katukoze tutya tukoze tutya kati nebasinkana Rubongoya nta onaja kutumara ko ebintu bya ajja tukendeza traffic police officer yamusisinkanya wandegeya yamuyimiza namugamba nti emotoka erino musango nebamukwata yine driver we gwe batuse ku police station nebamugamba nti gwe tukwagala gwegenda tuli driver we gwe twagala ature rwachi yarondore emotoka zawa NRM Rubongoya naduka nagenda mu kotu wabade yo musango gwa Segirinya nese wanyana nga bari bajuride nga bagara abantu bafibo webiro Rubongoya umusango gwe bamaze kuva mu koti nagamba ntikangende ndabe driver wange bwe yazeyo nawo tukwagara kati abantu banja bayeyiye ku police bachisensi nebagamba nti twinza butamara ko n'umwana muye mu muti nibamuta kati basose kuba amasimu timwagambe n'umuntu gwagambe tukwate abantu ngabanji baze wano bayinza no kwekarakasa ibintu ni mugira mu mutadde tuturabe police ina akatengo so ate mwana watu police titwafuna bude kogera no kucha enanga okumuwa akamedo nati bunokora inaye mungolimba nga totya ne batakuwa eshirabo kugamba ekyamwesa medo ulimba bwe kati ate chichi gwe tubanga tulina police munsi yona omuntu akyasinza okulimba mu police munsi yona yenanga naye unyisa mu Uganda ate gwe bawadde ki gode medo bawado moda nanti I was so surprised chimi Uganda bobera mu Uganda you are promoted to a given level yes bobera mulimba given medals bobera omusi you are given ranks kategorinda so I don't know how we are heading muraba covid eno kati minister of health gamate komye wonyo nawe rije bagamba nti borunaku tufirwa abantu bababiri bagamba basatu borunaku uwe binagwera predict ujya kusanga musenura nga agambye nta abantu gwe bati bazeyo mu lockdown covid ijya kuba marawo nga yegase no mucyara pamwe secretary pamwe tena chamanyi mu minister of health neba cyaliyo bambi aya jali bamwogeza yari nga penet bamwogeza bwogeza na nyini ye secretary amini permanent secretary atwine muwarawa wo mukuru so fe ngabwe nabagamba ko nti itwe covid yange risatu ebyo bufuzi ebyemfuna endala nagamba ya neri Rio tunayo Rio covid political covid and economic covid it is tsunami Uganda esinzo kutukosa finance economic covid eri economic abantu kunyagurura kati njagala monteko commission of inquiry ne basajja mwe ababaka ba parliament bwe banga muri basajja commission of inquiry mu kiteke ko enyonyereze IMF sentes yatuwa World Bank ne sentes yatuwa mura yazikwata mummanyi ezwenene waliwo munene yazikwatanga oburaro obutono akachiko kubari batadde kazi kwatanga nebye binene omunene era yazikwatanga kandi it's quite hard so fe katonda bwato bwe yatutonda bwahura omuntu nga yogede bwato nga ekidirira nga mukirinda yes so ngamba sibura bananga abatuliriza nze kyembagamba kiri kimu okubeera abagumu okubeera abagumu n'okubeera abasaale infuktero abantu abankubira nga bagamba niba nange struggle eno tugenda tunagikomyawa tunaba tutya Museveni nayo gora bayarwana kumpi myaka 10 tetwakala na 10 okutuuka kushayagara
kati Bobi Wine tanaweza n'emyaka 5 munsiki chora fe turi bagumu obwako obutono bwe buti bubiri busatu oyu mwana watusize gwanga in terms of opposition omuwatiki buli wamu nenga wabura Bobi Wine ari Germany sora kubagamba ntakomyewo namu munyonyebera ari Germany abade Senegal narabye ndiga ku mukutu gwayo ngayagamba in fact yabade gashumba ngagamba nti oraba Bobi Wine yeye kolera sente kati bamuyise Senegal agenze n'Nubianiri nega shumba go wagenda kufera nga wagenda kufera ni muganda ejo karese ngakabayiza we naye mutuje ko bujinga Bobi Wine bwatambura ne masa simpuga nti baba baganda batambude wo bwatambura no mundu bintatambude no mundu akoliki. So a leader, when you have got a leader who is focused, committed and focused, ebyaba kashumba tabiberamu akore ibintu bye nibitambura nga bulijo. Tuwarabye tugume engeri yadana nagira mungagamba ne accountability togiretanga ne motoka tugume nobwa tugume wo woboga manturi muna maulire nobwo bera mu gwagwa toyinza kugwagwa wara notamanya nti motoka ya Bobi Wine ya wo musoro gonna ogwetagisa nende bajikwata ajasinga barabye nti bajimuwate ntegenzo mikono ya Bobi Wine kato orabe chikwate cyabwe kiri kimuna giryo badagamba nti Bobi Wine ye project ya Museveni tugume watu sawa kakati ate obugwagwa woburabira bugobo mind project ya Museveni atoyo gorwani sogende mu electoral commission what about you supporting kati anti project ya Museveni katate ogenda oyagara kujita tibakuta ba Museveni nesi manyintegerekese aba bantu simanyengereje bagenda banadawa bwe mugamba nti Bobi Wine project ya Museveni katate fa abamuwagira mwari bade mutu wanebira ruwansonga mwe mwagara niyo Museveni ate turi mu project ye bwachiti mutureka okay ochitegede chitegede so yes ate mutu wagazachi Bobi Wine mu mwagazachi project yamu murondora wachi mubonyabonya wachi project yamwe niba mubaninga ati iyo muntu atachasobora kuyimbira wano mu Uganda iyo project ya Museveni natayimba no kuyimba nafune sente ate project ya Museveni chemvamba gamba nti teri muntu yenna ogwe basindika okurwanyisa Bobi Wine ngali no mutwegwe abera chiwuduwudu atonga inafudeko yes okay ngatsa tunatro kumaliza mukubya rugaba at the moment katwatuli sabazino Ugandans need hope. Better go ku nether people in diaspora. Abakoye bulaya banji bagala koma one. But most of them now are losing hopes. Osobolo kolutia these communities of ours, abali in diaspora, to gain hope. No. Because there are people who still believe nti chibina chigenda. Yes. Anati oraba bwitwabate twogera na government muse. Why omuntu oruzingo tya hope nga Museveni kutuka ku kinyusi cyatuka ko no kwagoro kutubonyabonyo no kuturya kutumaraho yamere myaka 2 ngarwana okay nenga Bobi Wine taramara myaka 5 okobotya ogwamotya mani so tetugwa mumani murizo ruimba rwa Bobi Wine uruyimba situka tutambule olu guruhuriza terurimba rwa Bobi Wine tari mu message eyamba umuntu no kusingira de nyimba za struggle kati yayimbyo ruyimba tujine oruyimba guruhuriza no ruhuriza sagara kwa manto Bobi Wine uririza interview zange
sako gasaba gamba ko rumunti nze bwendifa nyinza kugenda mu muliro kubanga ndudde nga ni mu rugunyeri katonda ku bantu abamu be yatonda naffe n'atutonda sina kindi katonda mu myaka gino gyonna ari nga atulese ari nga atwerabidde n'olwebera wa Bobi Wine kyakonako ngagamba nti nayise mu ghetto nga bagamba nti banne katonda bamugura no okokwe abantu bye bibuzo bye bebuuza ate waliwo babyebuuza lwansonga eki nga baraba Uganda ne bunyabonye ekimara naye katonda turaba nga katonda atatuyambye naye ate mwana wote bintu bya katonda bibuzabuza abana ba Isiraeli bamara emyaka 4 budungu nga babona ana uruvanyuma n'abatwara mu nsensubiza immediate after 40 years nafe myaka 4 tuli mu gikoloking nange je ntunulide katonda yinza kuba ariwe cyagezesa giri jaryana na gino gigenda kuberana atera gukora ibintu byewunyusa ko at 40 yes but dictator zibona kabega dafi bwe yasuka mwana enaku ziri batandika kuzibarira ku ngaro yaraza gwa is no ne Saddam yara asembe dawo so nze kyensaba abantu baffe okubera bagumu. What do you expect at 40 Museveni nga ali mbuyinza ate n'okusingira ddala ffe nga tuli Nigeria ffe eriko emerwe emporogomu gwayita Bobi Wine the gladiator dunamis. So mwebale nyimewale ddala ate nange mbakakasa please don't lose hope because we must remain focused nti one time one day 1 hour 1 minute 1 second tuyinza okulaba ekintu ekipya ate mwana wato nze wala bintu bingi byentunulira olaba Rubongoya ono nawulidde abantu b'ebibiina ebirala n'abirabye no ku social media. Yes. Rubongoya ayinza kusulayo mukomera Rubongoya ayinza kusulayo nti besije yejali amusanze yatamuleseyo on which case oli ina case nobwe banga kale katugambire nga teriwo ne batebona bebamu Rubongoya ne besije sibebamu atuwa kati ekyengamba baba bade bategeeza nti ewe stana nti bwagenda mukomera nta oli waabwe bamuleka nonte balowooza ate besije yafaawa never most ngoraba nga buli kibaleta kifu buli kibaleta kifu buli kibaleta kibakuba bana Uganda msuke tutambule tutugwa mu maji. Yes we ruyimba wadde it's your dedication yena n'abawoza program maliza ulizo limba situka tutambule do not lose hope mbaye kubulira nti waliwo omukyalo omu yagamba nti naye mulugunya eri katonda nti yaŋŋamba mukyala wa Mbogo yaŋŋambye niyo bakatonda mukazi ne mubuuza lwaki nemaka abakazi onakukwana nono nakukwana waliwo akukwana ennyo nokkiriza n'ogenda yebuuza Museveni katonda yamukwana awo tugenda okutandikira program yaffe eddako. So nolese do not forget to subscribe and share our content all the time. People in diaspora twatumiddeko nnyo ate mwebale kwagala mukulu Byarugaba ate mwebale kwagala content waffe. Thank you so much twebaza nnyo naye nga temwerabira nga bwe nabasaba nkyabagamba tukojuke mukoleko kwagamba njagala sponsor n'atwa program za zino banange ebintu birinye ebintu birinye airtime alinye data alinye mafuta galinye emipira buli kimu kirinye kati gatuse kukakaga actually so whoever can ntosobola okujja n'otambula munaffe tujja kwebaza. Stand with us, take care of our program. People want adverts, you can come musponsor nge programs za zino sigalenga zitambula kuba twetaaga okusigala nga tubaweereza. Bobo na libongereza tubawe information kiche kigude once ku grant because alo mukwano gafamba mita Ahmed Serunjoji ambassador wa Flashlight mukata awamu ne mukisa ambassador no Tottenham boba gambi bocho bajoka kikintu they will keep program bajabatinga kujukiza abatuze banenti owayi bataddeyo so bala banga tubakola bukula banga todiko for long such engine ebulamu
neka kati twawo mukama nti ojja kubanga woli at least 2 programs a week to keep updating you. Amawulire gabanga kwegali sometimes amuli tegabaako mu ggwanga ensi yaffe bweto bwebeera kyovora babakola buli kimu ekisoboka okulaba nti Nup esigadde mu muliro. Awo tugenda okutandikirawo nga program yaffe eddako okulaba ku maama Wasegirinya ebyamutuseeko nga ali mu kooti. Haji Kabogoza alombeddwa asangibwe Bwikwe naye tumutumiddeko nnyo nga bwe twabagamba nti please numbers ekwezi you can communicate, you call him, you find out olabe kiki ekikuluma how he can help you. M&J Medicare sangibwe Kawempe nabo twatumiddeko nnyo bali best mu Kawempe n'abalamu mwina abeetaaga obbalangirako kindly join us, move with us. Kulo bulungi bw'ensi yaffe Uganda twagaliza okubeera obulungi mbere bulungi mweraba.